This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Owaye lero nga muli busy ono siya mugagga wange emmotoka eno gyoze bulungi bagikwatamu eri yonna wansi bagitereze kamalalawo mugagga wange ono wano ng'oli mweraliikirivu Kasuku nabye benzi yo wali ne ŋŋamba ng'ombuzeeko kiri kitya awaye si byangu oluuto nga lukuggwako si byangu Kasuku kiki obulamu nga bwe wabubala si bwe butambula buleka bugenda bukyankalana bukyankalana kiki obuzibu ki ndi mu katubagiro ka byasimbi oyagala ssente njagala ssente za bwangu buli lwengezaako okugamba wano baleeta ekyapa leeta ebyobugagga byo naye kati waki tonkubirangako ebyo bintu tubimala buli lunaku tofaayo jangu kutwa tugende kati gwe yagimanya nti ekyo kiwedde kiba kiwedde Aji tutuuse we wano Aji ogirayo Delta Cash we wano Delta Cash basanze wano naalya ku kizimbe kiriko Children's Clinic omanyi Aji njagala ofune ssente olina engeri gy'onyumira mu benzi yo nalwawo olina engeri gy'onyumira mu benzi yo onazze kwewola kibadde kityo sikimanya nga toli musajja mugezi okitegedde ontaasizza nnyo okimanyi baŋŋambye ebintu bitono nnyo just logbook national ID bank statement yokka mu ssaawa 10 nezi nakuba nga nfunye ssaawa 12 egyokuba nga olina ssente www.deltacash.ug osobola obijjulizaako okwo byonna ssente ne zikusanga okitegedde okimanyi nti baŋŋambye emmotoka yange nsigala nvuga emmotoka bagisigala bakuteeramu turaka n'osigala ng'otambula nayo kati ssente njagala ogenda ozigyeyo ate nkukuba oluse tewali mpadde ka interview kalungi maama Black Man wenna olinga byakulya naye mukwano badde nyinamu obuzibuzibu njagala okulaga wano speed naye bwe naagenda n'emmotoka nga neekoze delivery ekisajja kino tekigenda kumpa okyekola delivery nekola delivery naye ndakukola nti olinayo wa boda wa wano mukyanja wano ate ffe tukyabikola ebyo maye mujja ne musula eri essonde ne mulowooza nti zimanyi n'okuba nowa boda wange kubanga obutuufu ngenda kuleka wano emmotoka naye kati waalifunye omuntu gw'okubira najja nanona speed afe wano tukozesa ride now app ogimanyi ride now ofunirako genda wano genda ku Apple Store teekamu ride now ogirabye yiiyo ebintu byabwe eddakiika 2 nga bangi nga bakufunye dda kati omusajja mugenda munyamunyamu luseke nyamunyamu sawa yakwekola delivery omwana ow'obuwala nga this is nice batwala eddakiika nga 2 dakiika nga 2 kati owa bodawo wuuno maama nga ayanguye azze mangu anti eyo gye bayita ride now owaayo omukyalo ono nedda mukwano otuula mabega mwamanyira okugiraba oti muwereyo lumenti yiino oyambale saagala okube mutwe wansi omutwe gwe gutambuza food for the soul nansooke ngitwale ku delivery kwano tugende boosi omutuusa bulungi eyo ŋŋambako ng'otuuse ekyo kye bayita ride now let's ride luzungu kate kazungu tugikole sawa namba luzungu luzungu letugenda muza kujjere kutoka ntoku ndi mbuzi sizalisa mukazi kati ndi muto gwasasula ewange abakyala abo boolaba babbi abakyala weereza omuyomba ine embuto katonda yekyembuto genda weegiwaaminge
Oya baweereza buno bukeeke obutini. Singa babu mutwale bamusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo. Kibwa alina guno omuggo gwa Musa White Star Premium Detergent. Waliwo wanagambye emboola y'akasajja kasendi kalimba bannange. Esendi bannange. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Nalina basigamba nti buli mwezi tugenda kuba tufunangayo Uncle Stanley ndawula ndugu tubeere nga tuwayawayamuko oluusi ate ebintu abamu byemutalowoozaako. Manyi kiri very important mu bulamu tobeeranga ku bbala limu. Information eno gikonsuminga all round. Era bwoba n'omuntu ng'awoza nze eby'omupiira sibimanyi, ebyobufuzi sibimanyi, nze bimanyi bya entertainment, ng'omanya olina muntu muki? Muntu mukyamu. So, olunaku olwaleero tugenda kuba twogera security, si politics, security. Kati tugenze mu deep security. Nange nkaleese nenkayiwawo deep security. Tukwaniriza nnyo ndugu. Kale ndugu. Ntusanyusa okulaba. Mirimu si mibi. Science okulaba. How is Yaya Extra? Yaya mwe tuli tufumba tuweereza. Wabaddewo obuzibu ennaku zino Kasuku ebintu byekanamye emiwendo gyekanamye ebiki. Nembadde nsika omuguwa ne management ennaku zino. Ebintu twagala kwongezaamu buzeeyi nembagamba nedda bana abantu tebalina ssente. Tusale bampangudde ebimu naye bagamba kati bya adjusting so prices ezimu ku Yaya zijja kukyuka nange nabawangudde ku guriru. Omanyi omuntu ali akaguriru katayagala mutawaanya ate tekaliiko mirimu mingi nnyo nga giri egyazira empumbu zammwezo nembaga kumukaleke ku gundi naye endala zabadde adjusted a bit. So Yaya Extra for authentic local Ugandan food. Local. Agala ebintu bya boilo greens ebivavava. Kintu n'okirya ng'okiwulira nti kyekyo. Abantu beeyongedde okubeera nti by the way there are some things that are alarming in the country. Abantu beeyongedde okubagamba ova ku bisiike. Abantu nnaku zino abawooza sirya bisiike. Beeyongedde. Kyensinze okwagala Kasuku be baana baffe abato. Buli lwe ntuula ku Yaya nze nali mmanyi nti tukolera bantu myaka gyaffe simanyi bagonzeemu naye buli lwe ntuula ku Yaya nendaba abaana bawala engeri gye bembulesingamu organically prepared food. Omwana n'omulala ng'ali obutula, omwana myaka 22 ng'ali obutula ng'ali biki. So I'm so optimistic nti gundi tujja kufuna generation erimuko ku gundi. Cancer bana bakozesa ebintu bingi nnyo ennaku zino Kasuku. Kale ate bw'ogattamu n'ebibutto biki ebyo obulwadde bungi. Obulwadde bubeera bujja kuba bungi. Okay. Tugenza okujja wano. There are rumors flying around. Of course, I won't address here. But before we've seen General Muhoozi mu security yatandise oba ongoing abantu babakwata. People being relieved of duties babakwata. So emboozi n'etandika oyitiŋŋana nti mu security muno for long there has been false intel going around. Nga false intel eyo pushinga the powers that be ku releasing budgets. Bantu kubeeramu na ssente. Nalabaga nti bagenza okizuula nga oluusi information gye batambuza ku bantu abamu si ntuufu. Ndamu ne babasibira obwereere oba oluusi gavumenti ne reactinga nga naye kyereactingako si ki. Ekyaleetedde abantu otandika olowooza oli n'agamba for example nojja ne bagamba nti abo abanopu twabasanze n'emmundu. Eyo oli n'agamba naye abaana bano tubeera nabo ku kyalo wano. Ne tuva ewaka ne tugenda ne tuzimba ffenna ne tukomawo.
kibategeeza okitegeera yeah from different parts lero owulira oli bali bajeruwero bano babaje randomly so the discussion nejja mu ddiiro nti are our security organs giving the right information? Is false intel going around? Is this why the whip is being cracked? Momaje? Yeah, ekizibu kino nti abantu ba Uganda tulina obuzibu mu kasuku. Yes, wagambye twetaaga okumanya, we have to be all rounder. Tumanye ebintu bingi. Tubimanyira we tubireka. Kitege. We tubimanyira we tubireka. Kati luno olugambo lwe badde ogamba si kibi kwogera kuba lugambo. We are not confirming nti General Birungi bagamba bamukutte. Abadde wa CMI. Bwe lubanga lugambo lusigale nga luki? Nga lugambo. Naye era ebintu ebyo bireetera abantu tewali gundi mukago munyoka watali muliro. Watali muliro ya. Okitegeera. So kati wesanga nti abantu abamu nsakeze ezimu batandise okukkiriza nti waliwo okusibwa kw'abaki kw'abannamagye. Luli tubadde tubyogerako ng'abantu omuntu wakitegeera wakikola ki? Wakireka. Kati abantu bulijjo tubagamba jjajja mwami oyo gw'olaba mukoowu muzibu mabegako awo omanye ekyaviirako gundi okumuyita avenja muhozi. Omanyi sentiment we yaveeyo yabagamba bannaye obubbi buntamye simanyi biki buli bw'enguzi n'agamba naye obuzibu bwe mutamanyi oyo ajja ekyamuntuumya muhoozi is to avenge for me. Ntegereka naga ye tagenda bakola ki kubazanyisa abantu ne babireka awo najja bwagenda okufuuka CDF muhoozi wanjawulo ne bali bonna baaliko ne bajja ne new structure eryawo yakulira security what kati ennaku zino tubadde tugamba abantu bannaye mukimanyi nti amakomera g'amagye gagize gafunze nti talina baasiba kati ye alina obuzibu abantu balina obuzibu naye bwa tweeting general ntibagamba n'ebintu ebyo omusajja oyo byagira era nze nakomera ddala ne bwatweetinga ayinza n'okugamba nti taata yafudde nze sisobola kubisoma mba mumanya akola ki kati omuntu afuna direct intel otegeera ng'olowooza nti no nti ogenda mu briefing in protocol ite mu protocol briefing naye nga ye ebintu bwakuteera wali ekintu ekiri controversial mu feedback muno afunamu information entuufu ekitegeera kuba abantu banyiize bamubuulira mazima kisajja gwe kyemwava mukola kino kati bw'otunuulira n'otunuulira ebintu byonna ebivumisa abantu nga President Museveni mu field yaffe ya crime bikolebwa security. Kasuku nali ku Kasuku live wano nimbabuuza eyo bomu mwalaba bomu eyawali egondi emunyonyo naye waliwo we baakutte olw'ebbomu eyo anti era kulimba babakwatidde kulimba nabiraba bitaddeko awo era kati jo bwe nali ku investigator awo gundi tatya naleeta story omukyala gwe bakubye gundi waneekaleerwe namugamba tatya sigenda kudiscussinga bintu by'abantu batta abantu olw'okwagala budget so stanley bituufu things are happening to people oli ne bamukuba kati ngoyo omukazi gwe bakuba ku Kaleerwe ne bagamba nti yalina bomu baali bamutrailinze okumala ebbanga ate nze nabasibye naawe baabasibye basibye era muwozi yabasiba tegeera so ebintu bigenze bikyuka kati ekizibu kye tulina n'abamagye bennyini n'abasirikale mu security circles bwe basoma tweets z'omukulu ye bamulabiramu eyo embeera eya intelligence balowooza nti ali ku ccupa
kati ne balyoka bakola ebintu byabwe nga baali babikola emabega ne bakola zi report batomezezza oyo musajja mukulu jjajja mwami Kasuku amazima ga Katonda mugulu intelligence eraga President Museveni nti Besigye bamukwatira Kenya munda eyiye etali eno official ng'omusajja ebintu nga byononese mu mawulire eggwanga lyononese ffenna tuweekalakaasa oba kitegeera naye nga ye n'avaayo n'akola n'ebistatement ng'amanyi omusajja bamukwatirawo Kenya bamukwatira gundi Malaba waliwo abalala watali Busi kati lindako intelligence y'omukulu yamugamba bamukwatira Busia ng'ali Uganda kati ate information yagenda okujja nga bamukwatira Kenya bamukwatira Kenya mu hotel nenga already gundi egenze deep kitegeera ebintu ebibire biswaza era kyobola yagoba bagobe naye ate ekizibu kya jjajja mwami ye muntu tamanyi PR abagoba n'asirika kati olw'okuba ntino nti akuze eyo reshuffle yali mu wafono bintu ebimu teyennyonnyolako akubira Kasuku because ebifo byabwe byafuuka by'abaako abooluganda bako n'ab'emikwano n'akubira mukyala Kasuku n'amugamba omusajja w'omulaba namuwa omulimu kati byakoze okitegeera kati ye mukyala we yamanya lwaki bakukoze eki baggobye oba famire oba taatawo byamanya bo gwagamba kuba bakuwa omulimu because of bali naye ebintu ebimu byetaaga ne bikola ki ne bibeera nga ate ne bannamagye bano ba PROs nabo basaasira ebintu by'amagye tebamala googerwa kitegeera nyaffe ababyogererako ebweru olina okunanaagira ekimala obutaattractinga zi drone ezo naye nga otunuulira nti no bafiidinze omukulembeze w'eggwanga ku force intel abantu babawambye abantu babakidnappinze Kasuku abantu bafudde that's why like kali golooza President Museveni gwomanyi oba gwosomyeko how can he sit comfortably egundi Entebbe mu Ntebbe comfortably ng'amanyi nti civilians battibwa bwerere beera w'amazima yesu omuntu oyinza okuba wamukyawa okitegeera naye President Museveni gwe tumanyi n'abeera proud n'atambula mu bantu ng'amanyi nti bannayuganda battibwa nga tebalina musango kati awo waatudde bamugamba bayinza okuba bamugamba nti Ichuli yayina amagye links okitegeera omusajja wati si yayina omusiraamu bayinza okuba balina bye bamugamba kati ye atambula with his head high naye ng'atambulira ku force what ng'alowooza bannayuganda bali okay with him kati President Museveni w'emyaka 15 okudda emabega Kasuku olaba wano toyina gundi eyo following ku social media you are the man of the digital media of the time now nkulayiya Museveni w'emyaka 12 15 emabega singa alina enamba singa mwogera direct era nga ffe wano tukyaza nga situmanyi na buyoyogera nga weefuula atalina kyamanyi naye ng'ekiro wayogedde ne president oyo ye yali Museveni w'ebiseera ebyo okitegeera nga kabyamanyi oyina abantu gwe buuza gundi yagenda ku TV n'akunamira abantu ne bakolera ebyobuseegu ku TV mu Uganda wange Kagwa Gaitano Mayor Big Brother teyatuukira mu State House nabuuza ani oyo jukira ebiseera ebyo tewaliwo social media nga ye bw'alaba numbers nga lazima alina okuku abantu beeyiwa ku luguudo okwaniriza Gaitano
ayina okutunulira nakumanya kikyekyo ekikwagazisa abantu. Era kati olwo oluguudo Ntebe Road Gaitano Sebaggala Besigye be baali balugaddewokko. Kati omusajja wattu takimanyi nti namba ze abantu ze baatraktinganga ku nguudo zadda kuno ebyo tabimanyi. Tajja bimanya, tajja bitegeera. Social media kati bano bamuwa intelligence info naggala Facebook. You cannot be a leader of this era. Kasi kuno tampalinga ne social media. Yes, umusajja mukyawe nekiriza nti emyaka gye ali mu analog. Ate abantu beyeesize okumukipinga in touch ne current generation bamuwa false information. Kati ebyo Muhoozi tabiwuliriza. Era muyina okubanga muli ba mukisa okuba nti oyo musajja yasuppressinga nnyo ebintu bya kalabba ne biva mu kintu kye bayita Uganda. President Museveni abantu bakyabateeka kalabba ati ne be bateekako yabasonyi naga basabi bonna bali ku desiro yagana tagenda tattaba yagana tattaba naye singa yiteeka ali yali enforcing singa mutabani we yakatuganga kinaana mutabani we mukambwe bwatyo kubulidde. So bafuna obuzibu wano butakkaanya ne bagenda abafamire omanye engeri gye beefuulamu balwabogo balowooza mbu bino ebintu bya corporate kuyigiriza abantu kunywa kofi balimu ebyo ebintu. Kakati ye n'agenda right gundi wansi. Oyinza okukiira enkya simanyi nawe yakutwitingako oba Muhoozi yagamba ajja kugira sima y'olubuto nalaba ko twitiye nga kuli baateekako buteesi kifaananyi kyange yali agambye takyayagala abasajja banene ne bateekako balina figures tateekiraba ku gundi ye. So kakati he's this man who will provoke intelligence eriro n'agifuna nga talina gwasasudde nga yakoze obukozi tweet. Era bwe bamubuuza mu family meeting yabagamba nze njagala kufuna ki genuine feedback. Ensonga z'ettaka ensangi zino zafuuka nzibu okwewala katembo oyo yenna. Dduka mu Honest Estate Developers ofune ettaka eritaliiko ndooliito. Baguddewo estate zaabwe empya omuli Gayaza Kiwenda Phase 5, Mabombwe Phase 6 ne 7 ne Gobero Nampunge. Songa ne mu estate zaabwe enkadde poloti esigaddeyo ntono ddala. Hoima Road, Nansana Bujuuko, Namusera Bugembe, Namusera Phase 3, Kachiri Mwera, Kachiri Magogo, Gobero Muguruka Phase 1 and 2, Wakiso Kasengejje ne Kachiri Simba Mannyo. Ku Lwentebe balina Nakawuka 0 Phase 4 ne Sisalutaba Expressway. Ate Namugongo Sonde ne Namugongo Misindye. Amazzi n'amasanyalaze weegali bw'ogula kyapa ku mmeeza tuzimba n'okutunda amayumba agawedde. Honest Estate Developers tusange ku Martin Road mu Kampala okumpi ne roundabout ya Aga Khan ku Mankeshwa Building. Isimu noti 772 57 28 73 oba noti 7 57 28 73. Niga bo bakolazi natuuka n'agamba kasukolo bintu ebimu ebyetaagisa okwogerako nga tulina abantu abamu abalina obikola ki okubyogerako. Omulundi gwe nasemba okulabika wano wambuuza ebya mukwano gwaffe omugundi oyo omuyindi lwaki kisitano ne wali mukambwe ne nkugamba singa saakyogerako tewaalifunye bantu bajjayo. Nze nnyinza okuba nakyogera kati gwe yeeyita omusomye ennyo gwe yeeyita omutuukirivu nudda wali naye muli 10 abantu benjogeredde beba wrongly evict bebasinga obungi. Kati abantu ebintu ebimu byetaaga abantu abalina provoking from what from endowooza z'abantu okuziprovokinga ne tuzimanya. That is what Muhoozi do. Ayinza okuba nga abalowooza nti akikola mu bukyamu, it is okay. So kati Muhoozi is the one who treats those things, General Muhoozi.
Is that not priest those things himself? Kati Kasuku ne waba si abitweetinga ng'oli handler we nga tabyagala obitweetinga n'otagenda mu basement. Otuuke ku yaaya Kasuku omwana akunyiize ositegeera ogambe nti ebyo bya mwana Stanley talina kyamanyi ositegeera. Don't they have people ne bamanya nti oyo mukwano gwa muzeeyi nti omwana we yeeviiramu akole ki akola ekintu ekijatuuka yeeri kirina okuba nga nange nkimanyiiko maybe oba ntegereka nkitegeera. So it is him yalibadde tagenda takola ki yandibadde ta protecting those tweets we babimubuuza naye nga babimutuuzamu musajja wate n'abijjamu. Maani omanyi ekisinza okumalamu amaanyi kati olowoozamu bano abaana be bakwatidde obwereere. The problem nti president bw'abaako ne kyakola tekimanyibwa. Era singa President Museveni yali alina PR ku decision zaakola omusajja abantu up to now singa bakyamukungiriza. Naye kati Kasuku obuzibu bwe bujjira nti buli muntu akola ekikolobero ku bannayuganda ku bannansi alina godfather mu first family. Alina godfather era kati leero we bakwata Stanley yenkoki akulabira koki General Son and so ayinza okugamba ni kati omwana gwe bakutte abagundi lwaki bakyankalanya you see abantu batabuuse bakutte Stanley bye bamukwadde tebiriimu kati is a whole general ajja complaining naye ate nga waliwo general omulala nga ye akola ki nga ye agamba ffe twamusibye ekijja kijje abajegera bajegere bonna bajje no bali muki bali mu magye naye nga bwogenda n'otunuulira eri nga omu alina waasingira munne eddaala. Kitegeera nti buli muntu alina embavu ezituusa ku bannayuganda obuzibu obuvune obulumi alina we yeekutte kati jjajja mwami n'abeera ng'omulwadde w'ebigenge. Kitegeera bamugamba Kayunga waliyo kino waliwo obuzibu agenda okukwatayo bw'ati ekibedde Kayunga agenda okukwatayo bw'ati nga bamugamba ate waliwo muzzukulu yakirimu awo ne yeekosa n'avaawo. Kitegeera ebimu n'agamba biggwere mu kooti. Twalaba wano jjo nabadde ndaba Kisaka KCCA ye baakoma ku ki ono Okello Daniel Okello owa public health bamwakwitinze actually tebamwakwitinze DPP ya droppings emiki misango kuba bagenze mu kooti bano ne baba committing mu high court ate ono emisango ne bagi dropping that means mu kooti teyagenze oba ntegereka kuba singa yagenze kooti nemuwuliriza bali badde ne bamukomitinga ne bagi droppingira wa high court ne bamwakwitingira naye tebamukoze eki naye ng'omusajja gwe bakwitinze eyo gundi ekiteezi was directly his responsibility. Okello ogambe Okello ani Daniel mutabani w'Obote. It was exactly his gundi directly his what Obote yali president. Kakati kyo wano ne batutega ekiwandiiko naye nga ani akikutega IGG yanoonyereza ntegereka ne bakutega ekiwandiiko nti Okello yawandiika n'alabula ki n'alabula bano nti kitegeeza agw'obudde bwonna kati ne bakoma ku kiwandiiko ekyo ngenda kati nze omu kuba breaking news nti bamuwadde ki deserved nga nze ndaba twakoma kweri ebbaluwa ne bambuuza naye kakati gwe ebbaluwa eyo gye yawandiika
lwaki Ayigigi teyatuwa bbaluwa gye baamuddamu era bwe baamuddamu kiki eyaddamu ogenda okulaba obuvunaanyizibwa bwe yalina nti buli mwaka balina sente ze baamuwanga mu doketi ye director ntegereka kati n'otunuulira n'ogamba lwaki ebbaluwa ziri obujulizi buli baabukweka kubanga nze ntera obbagamba wano nti gavumenti yerwaninga amawulire kati yo Ayigigi bamugamba releasinga ki ebbaluwa omukyala nti kati gwe mu public exonerate who this one Okero ffe tunoonya Kisaka ntegerekeka naye so it is a political witch hunt bintu byagundi kati wona atuuka ku luyimbazi bamusibira pozi luyimbazi naye yaliko yali deputy kati okutte Kisaka okitegeera ye iddi okuttaani okutte departmental head ate kati ono deputy mumwagaza okiraba ye byatumukunde ne Kayihura ntegereka ojjukira Kayihura ne Gundi nze njagala ombuulire tumukunde baagoba waaki ensema z'okukomerera Kayihura President Museveni akkiriza kakati kye kiseera agenda mumugoba naye n'amugoba ne security minister ntegereka aleme kukola ki aleme kufuna credit mu public nti yeyamuleetedde kuba baali yali amu exposinga bwe balowooza waliwo n'abantu abalowooza mbu tumukunde nze gwe yali akozesa ekitegeera naye nga nali simanyi nabyo so kakati bw'otunuulira Mr. Kasuku ebintu byaba Kisaka njagala kukugirayo kiri ndoza ensejja bajja kitegeera engeri gye nnyonnyolamu ebintu byange bw'otunuulira engeri Kisaka Okero Luyimbazi emisango gye baba bavunaanye nga ddala bali gundi nga bali straight nga it is not a political matter baalisookedde ku musisi abo bonna ne bajja bakitatta simanyi bonna baani abo bonna kubanga nagenza okusoma ebintu nga bagamba babavunaana butadecommissioninga kiteezi naye nga kiteezi yalina okubeera decommissioned in 2013 kati Kisaka yaliwo mu 2013 Luyimbazi yaliwo ate Okero yaliwo ate ye bamutadde buzibu ki nti ekisanja kya Kisaka bwe kyali kiggwako nange nga mwendi twali tetwagala akole ki akomewo kati abantu abalinga nze ne President Museveni yalimu nga tayagala akole ki tayagala amuddize kisanja era waliwo ebbaluwa ezaafuluma nga muzeeyi alabika akoze ekijja akiganye there is a letter that was recalled gye yali asoso wandi that was recalled nga buzibu ki maama akyetabyemu okitegeera gweoyagala kukolera bantu ate maama ayagala muwala we mulokole asabira wagundi talina kuba mu ofiisi tegereka kati olaba obuzibu awo kati Ayigigi ng'alina biragiro bimu okuba kiteezi wayiseemu gwe banywezi kola kyonna ekisoboka so ati kiteezi was just an escape kyenkulaga kati ebintu ebisinga obungi bwe tutyo bwe tukola ki ffe ne tubiraba ne tukomerera abantu ne tukola ki kubanga ensi esazeewo nti ago ge mawulire ge tuba tukola ki ge tuba tutambulirako ge tuba tufuna ge tuba twogerako ge tuba tudisikasinga naye nga singa ensi egenda mu maaso n'okumanya biki ebigenda mu maaso
ekiri mu magye ekiri mu intelligence it is high time abasajja abo bakwateko kasikuba Bannayuganda bafa Bannayuganda bo bafa kasikuba Bannayuganda bawambibwa Museveni siina gundi simwagala kiri awo kubanga ebbanga lyonna lyamaze nze nali mwagadde ng'awummudde kubanze siriki kiri muntu wa anayi naye ye muntu gwenzikiriza nti tasobola kutambula with his head high nga bw'akikola kati ng'amanyi nti ng'akimanyi nti waliwo munnansi afa nga si mulabe wa gavumenti. So ekitegeeza tuyinza n'okubanga ku bino byonna byonna tulaba ADF simaba n'opona Mondo baani nga byonna tebiriiyo. Nze bannaye Mukama ansaasire nze muntu atakkirizanga mu ADF. Ate gwe bakwata mukulu ate ne yeeyongera amaanyi emirundi 3 nga bakutta abakulira. Kakati nga mwassa Al-Shabaab jjo tugeze America ne bagikuba Japan ne bagikuba Uganda ne bagiddamu nga Al-Shabaab gundi ani oyo gayi Bin Laden nga mumusi ngate gwe badde atuka nti yakulira omuntu mumunoonyezanga empiso mumaze mumufunye ate kyakulira ne kitripolinga mu maanyi. Amaanyi nga gampe Bannayuganda saagala bawabya nze nange ntegeera byange naye abayeekera abamu bannaye bangi bafiiridde bwemagaba nkubuulira obuyeekera bwa wano abantu ababulimu baabo balakwena still nabo bwatuuka ne bibeera hyped. Ekimanyi nti nno tewaliwo abantu abafubuka ba MPs abalala ne bafuuka b'amaanyi abalala ne bafuna ebifo bakitegeera olw'okuba baali balwanyisa Lakwena olw'okuba baali balwanyisa Itongwa bakitegeera omusajja nga yali eyo ensi emulemeredde ebintu bimulemye bamukubye naye nga waliwo abakihypinga ne bafuna ziranks mu political circles ne mu magye tegere kati era Bannayuganda njagala kasuka abantu bano boolaba Bannayuganda bano si basiru kyova nze mbaagala nnyo era mbaliraayingako nnyo kasuku singa Bannayuganda baasirika ku bibbomu bino singa tulina bina singa byakawera bina singa baasirika. It is the power of you Ugandans mwe muli mu kukyusa ebintu bino temwenyooma. You get it? Buli omu yatula watulwe tumubuuza naye omukazi mazima gakutona mbu you engaged two people abadde bavuga ng'oli balaba bali innocent akasawo k'omukazi ekyabaluko bakaali kasawo bakiki we don't even know kuba omaze omumusensebula petwate naye ne tubulwako dda akoze eki nti eyabakasukidde ejjinja tewali abakanze ne mutugamba mbu you engaged and killed them. Kati wale yange eri emu who accounts for that lost life? Nobody. Kwa kanenza awoka we nino omuzibu temumanyi rights zammwe. Kati kasuku sudiru nina bizibu naye naye kati a person of Sudiru's caliber n'afiirwa omwana nga 100% it is the reckless ya government n'asirika ne speaker n'agenda n'atone jeno ne bagenda mulungu tuli mu nsi bategeera mbunza okundabako ne general okwekubyako ekifaananyi nakyo at least kimpa emirembe nesibaako byakoze nti kati omwana owange ng'afiira ku luguudo olwo nga mutaddeko ebibalikezi ebyo tewali sayinizi tewali kiki contract egamba lwali badde lwaggwa emyaka emeka
nga mukyalo liko ne lunzitira omwana nzo wange kati President Museveni ayinza okuweereza obubaka n'embuyuza mu maaso g'abantu kasi tukusinga Uganda yalina basitano miliyoni emu n'eggwanga teryalifugise n'ofiira omwana ngalaje yali promising ebizibu bye ebirala byali bisoboka okukola kyokwatibwako naye emyaka gyali gikyali he was too young yali 34 he was too young to die oyina amaanyi oyina obusobozi oyina sente oyina erinnya and nothing is done kakati ate gwe osirise Kasuku naye nga waliwo abalala abafiirawo abasoba mu 20 oba 10 kuba bagamba abantu abalala bafiirawo awo kati owa studio afiiriddewo naye asirise otegeera kati mbuulira bannayuganda tebamanyi rights zaabwe you cannot ask for such a question mbwani asasulira kubanga anyway bya security gundi it is disturbing miraba ku Twitter arrests zibadde zihappening ate bannayuganda balaba babyogera Stockholm syndrome bagyogera ate ku bantu abalala okitegeera Stockholm syndrome tewali alina Stockholm syndrome nga bannayuganda okitegeera yakunyiga omukono ate gw'ofukamira wano neweegaye bambi nta bw'amala okkuta n'omukubira mu ngalo n'okuŋŋaanya famire ejja ekwebalizeeko yakutadde omukono yabadde agumenya agostandira opadde emboozi anyway now that is with the intel information is flying around eno emboozi gye twali tulina onnyumyako leero information flying around etandise okuyitingana eyo bantu babakwata basirikale gwe jangu soko gyotunnyonyole gwe naawe jangu so the shake up is happening and what Ndugu Stanley a veteran and experienced security reporter kyatugambye nti kituufu he believes there is fake intel that has been going around so abantu bangi bakwatiddwa abatala batiddwa naye Mr. Kasuku mweyo line yennyini gyoyogerako temwalaba ekyali erubowa ku poliisi mwalaba ekyali erubowa amagye ne galumba naye kati gwe baali bakubuliddeko lwaki kyabeerawo nali saali ku Kasukulayi nembagamba abali mu diruza gold that went wrong. Have you ever seen a statement coming out nti ekyali erubowa Kasuku epicha ogiraba eri singa it is a property of nga ya police irrespective of ogikosezza ani agikosezza naye bw'oba ogikosezza mu bukyamu oba oyonoonye property of the government of Uganda kiriko omusango naye omuntu n'agenda ow'amagye without proper orders n'olumba poliisi n'agikulira n'omucucumya okitegeera n'osaatuukira ku kitiibwa kya poliisi nga public eraba naye nga tebalina nsonga kijja kibakozesa bintu biri personal ne bagenda wano kana akasajja kamwe simanyi ka Lukyamuzi Lukyamuzi bangana simanyi mboli mutemu jangu ewange Lukyamuzi uyu simanyi ow'ettaka land protection simanyi unit kamyuka amaaso abantu abasirikale balinga 15 23 abakyayisa amagye wano omuntu obwo bwe bajja gye bwabujja ne babuleeta ne babuwalanka Kostane bagenze oyo musajja si Lieutenant Kano ati binkwatako mu mawulire nze singa zaali ranks n'alibadde ku rank 5 star kakati General andeke nange ndiye aninde we namulumba mu majeki naye bw'obanga ozze mukukolera mu public you respect us ne kagenda ne kalumba poliisi muhoozi yabakwata bonna
bonna balumba poliisi ewakiso kati lwaki abeena gundi lwati yabakwata byalimu era bwaba yabakwata tebaagala byogera kyemmanyi nti ateeka okuba yabakola ki yabakwata waba yali mwesekuse naye the personalities the individuals abali interested mu mulimu ogwali genza okukolebwa ne gwonooneka yali tasobola bakwata kati zino enkuyege yateekye ntegeerekete mutegedde bulungi so kituufu nnyo nti abantu gundi babuzinze abaana nakugamba abaana abo bagenda egindi abasinga obungi basieMI operatives basieMI abantu bayingidde gold abannamagye muyingidde gold bana ebintu ebyo byesonyiwe you cannot toyinza kubibeera mu diru za gold n'oweereza abantu muwozi mutya nga bw'okiwulira Kasuku nze nabagamba omwana oyo kuba lwe yatandika okusembera nze gundi buuza lawyer wange Kagoro pasipoti yange eziredde nti omuvubuka oyo okitegeera naye ate siyinza kugamba kubuusa maaso byakola ki byakola ku lwa bulungi bw'eggwanga amagye ago bwe mugaleka gajja kukola ki bwe ganaatupaalako leka oli obaaga bettireyo bette n'okwetta I don't care as long as bakisappuresinga nekikola ki gwe genero omulambo onoonya ki mu golodi baneze next time njabba n'eminga manyize Kasuku nze muntu ayina omukisa si muntu ayina omukisa nti bwenfa leero wano wetuli nze nabagamba saagala bintu byakunoonyereza era Kasuku mukimanyi munoonyeze ani who would want to stand dead nemutawaanya abantu ba family yange mbaleke oba bantemyeko mutwe gwe mugende gundi enkoko muzirike oba bankubye masasi mugende mukole ki muzirike mucelebrating ebyo ebitono byenkoze eki byempeereza kuba nina omukisa gumu Kasuku nti abaana bange abato abatanategeera kati abakulu baabwe bajja bagamba nti taata yalinga bw'ati nina omukisa nti nange nina PR personnel ejja okugamba abaliddawo nti Stanley yakola ki yali bw'ati kitaffe yali bw'ati tusuubira nti ekyamussa gaali maki gaali mazima gwe mwana gwe togenda kukyankalanya family ng'ogikyankalanyiza ku bulimba so I don't care nze mwe bagenero abeenyigira mu gold tujja banoonya tuboogere lwekyo omukisa omulungi nze gwenti ataliimu gwenti okwogerako okitegere naye abamwetoolodde bonna bali omwo byagenda emubende ne bisengula abantu ne babayita abannalwanda can you imagine President Museveni alina intelligence nti abantu be basengula emubende tebalina bwannannyini ku ttaka bannalwanda simaga Katonda mu ggulu muganda we n'agiwaŋŋamamu basima eggolodi mubende awo kyokka notunuyanga n'ab'ekasanda nabo balina mbu omukiise era omukiise bw'agenda mu maaso g'oyo simanyi past family member agenda afukamidde ayavula yakiikirira abantu nga babagoba kati ndi wano njogera b'ekasanda njogera b'emubende kati singa palamenti yonna abantu 5 nga balinga nze wano lwaki tubikka amazima olw'ebitiibwa by'abantu ebitiibwa ebibba obubbe bagenero muve mu gold deals muleke basibirianiza abazirimu basobi bannansi basobole okuba n'obusobozi obubakwata obubavunaana binkaluubiridde olese bwino olese bwino bintu si byangu
ennaku ennumiddeko bambi abaana bano be bakubye embooko abafiiriddwa. Bobby Wine twamusanze n'emmundu simanyi. You create somebody out of nowhere. Well, sometimes namwe Kasuku nga bwe nabagambye. Stockholm syndrome webatta. Akunyigiriza ate gwe weesembereza. Weesembereza gwe wegayirira. Tukyalina embeera y'okwagala okwekubya ebifaananyi n'abantu. Ebyo. Tubalage nti ate be b'amaanyi. Nze mazima Katonda muguluze nina ekizibu kimu Kasuku. Buli bwenkula uniform manyi oli muweereza wange nkuwa kitiibwa ekyo. Era kabyoba ku mulamwa gw'okuweereza eggwanga. Tolina gundi, tolina makulu gyendi. Kasuku. I know my rights. Galiwo abantu abangamba oli mu business kayaya kaako. Tumumanyira. Saagala kamanyira ako. Saagala kamanyira. Kitege. Kubanga omanyi nti oli mubbi va kuyaya. Tojjaayo bw'otoyagala kuwagira bavumirira bubbi. Neze mmanyi ddala nti kuyaya ndiisa abakozi ba gavumenti, bannamagye, abapoliisi, abantu gye bali abategeevu, gye bali abaweereza abantu, gye bali abafuna emisaala gyabwe. Abakolera abantu. Muganda wange bamwongeza abadde afuna omusanvu, muganda waffe abadde afuna omusanvu oba mukaaga kati alina 12. Ffe nga tuselebrate. Bamwongeza naye. Naye mwali. Bambi. Is a senior commissioner. Kituufu. Naye nga buli gyatuwaayo ekyabiri akakadde nga tulina emikolo kuyaya. Naye kenyini najja n'abeerawo. Luseke nyamunyamu teyatuwa. Naye kati ekitegeeza agenda kutandika. Kati bamwongeza Luseke nyamunyamu agule emmeeza. Abantu gye bali. Abantu gye bali. Abantu gye bali. Gavumenti muno abasobola okujjuza ziyaya nga 15. Nga bali ku mazima. Nga bali ku mazima. Ate nga bali mu gavumenti eno. Zikibula saagala kuvumirira jumula. Yes. Now, tulina topic gye tugenda nnyumyako. Naye tetutwalire essaawa endala nnamba. Kyogere. Eya Nixon. Ne Minana. Ne Jeno Kayihura. Kati nogenda gimala tukwatenda. Gombuulira. Muti aba tetuwezezza essaawa. Ate naweza. Nitusobola ogisika. Lumba. Tugisike? Yeah? The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the hosts, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Ruzungu kade Kasuku tujikole sawa namba Ruzungu. Ruzungu tugenda muza kujere kutoka ntoku ndimbuzi Sizali samukazi kati ndi muto gwasa sule ewange akyala abulura bababbi abakyala wale somuyomba inyembuto katonda ya kyembuto genda weji waminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kibwa alina guno omuggo gwa Musa White Star Premium Detergent waliwo wanagambye embunda y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange